po jako akawuwo. Almost all those community areas, they bought over 500 cars. Olunaku olwaleero akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi n'obugagga obw'ensibo kazzeemu okusinkana abantu abagobebwa mu birombe bya golodi e Mubende gye buvuddeko. It is so painful that using our own little resources we have done exploration and we have submitted returns, we have submitted the reports at the ministry. Myself, I took them myself. Yeah. When they say we have not submitted anything. Abantu bano baagala kampuni eyaweebwa olukusa okusima golodi mu kitundu kino ekkirize nabo ebaweeko square kilomita emu olw'ensonga kizuuse nti bo gavumenti we yabawa tewali kaliwo. Me, I don't need anything much. I'm not a politician. I only want 1 square kilometer from our former area of work. That was Kapia, Kabada and Chikade towards that area of Federation. Omubaka akiikirira abantu b'e Kapanda North Patrick Nsamba asinzidde wano n'ategeeza ng'abalombe gavumenti be yagoba nti tebalina lukusa bwe basobola okuzuula golodi ng'ate kati kampuni gavumenti gye yawa olukusa ekyawuddiisa nga bwe wataliyo golodi. As a matter of compensation for a period of 3 years, and that was April 6, 2018. So when does it then expire? We are sure those 3 years. We are sure we took a directive from April 2018. Wabula okusinziira ku mukungu okuva minisitule y'ebyobugagga obw'ensibo wategeezeza ng'ekitundu kino ekyaweebwa abalombe bano bwe kyasooka okunoonyerezebwako era ne kizuuka nti golodi gyali. It was agreed that the ASM be given that area. So it was based on geological information, geophysical information, and geochemical information where the structures were defined. Ababaka abatuula kakiiko kano bagamba nti abantu bano abagobwa ku ttaka lino nga bwe batasasulwanga ekintu omu ku baddukanya kampuni eyaweebwa olukusa okusima golodi kyawakanyiza. My dear brothers, nobody should chase you from your land from growing your crops because the law allows you to be there. Myself, Masagazi, I've been here for all that time, and whenever I would dig a pit, I would dig a trench, I would first of all talk to the LOC, then second I go to the landowner and we negotiate on the damage I'm going to make on his crop. So anybody who is coming to mine in your land, ono era agenze maaso n'ategeeza ng'abantu bano bwe watali muntu alina lukusa kubagaana kukolera mirimu gyabwe ku ttaka lyabwe. No one is complaining. The chairman has just said it, that if he was involved in that activity. Nobody was not compensated 100%. Please, the TV guys, everybody in the Kamaling mining lease was compensated 100%. They were paid through the bank. And nobody is complaining. Abalombe bana abagobwa mu birombe balomboze ennaku gye bayitamu era bwe basinzidde ne basaba gavumenti okuvaayo okubadduukirira. Kakati gye baatuwa byoya byanswa era tutaddemu nnyo amaanyi twateekamu nnyo amaanyi tukole teri yadde akantu akaliyo. Naye bwe bagenda okubuuza Masagazi agenda akuba emaapu wa wali golodi yatukubira gye balima kasooli. Tubadde twagala pulezidenti waffe ow'ekitiibwa 30% gye yatuwa batuweeri gye baatugoba. Naye leero njogeddeko n'omwami ayitibwa Masagazi n'aŋŋamba maaso ku maaso n'aŋŋamba nti tajja kutuwa 1 square kilometer. Kyanako nnyo nti ebikolebwa mu ggwanga walinga watali gavumenti, kubanga olwaliro bw'otunuulira abantu enyigirizibwa gye banyigirizibwa. Ssentebe w'akakiiko kano Keefa Kiwanuka ategeeza nga bw'agenda okusinkana Pulezidenti Museveni boogere ku nsonga eno olw'ensonga nti si kirungi kulaba bannayuganda nga batulugunyizibwa mu ngeri ng'eno. Akakiiko kano kakuddamu okusinkana abantu bano ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ku nsonga eno. Ndi Barbara Nabukenya ne Shafiru Mwesigye ku lwa ABS Television. All those community people in that area, they bought over 1,200 motorcycles in that place.